ozirabe ennaku ntono 10 naye wallahi zabbeeyi naku ziri 10 bwe ziti Allah yaziteekamu obulungi obutagambika. Allah yaziteekamu obulungi obutamanyikiddwa bw'osobola kutegeera okuggyako nannyini okuggyako omutonzi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam okutuuka nti ma min ayyamin al amalu salih fihinna ahabbu ila Allah, teriyo nnaku muntu zaakoleddemu mulimu nga Allah agwagala nnyo nga gwokoledde mu nnaku 10 mu mwezi ogwa Dhul Hajj. Ennaku ezo 10 ze mulaba mu butono bwazo zakuŋŋaanya maama w'emirimu, buli mulimu gwonna omulungi: kusiiba, kusaala, kusaddaaka, kuwa zaka, kuyisa bulungi bazadde, kuyitiriza dduwa, kuleeta dhikaari. Era insha Allah tutandika okuleeta ki? Takbirat. Paka lwe tunaamala ennaku ez'okwanika ennyama eyo sunna. Tuleeta takbirati mu nnaku zonna. Wotambula oli mu nnyumba, oli waka, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Fakabbir, fahallil, gamba la ilaha illa Allah, gamba Allahu akbar, gamba walillahi alhamd. Takbir ezo nga zetuleta ku Eid tuzireete. Fadhkurullaha fi ayami ma'lumati, mumutendereze nnyo Allah mu nnaku ezo 10. N'olw'ensonga eyo tetwegayaalirira mu sizoni eno ey'ennaku 10. Olaba Allah bw'atutegeka n'omalako omwaka ne sizoni eyo, omwaka ogw'Obusiraamu. Ate laba bw'oba oguyingira mu mwezi ogwa Muharram, Allah n'aleetamu sizoni ya lunaku olwo, yawmu ki? Yawmu Ashura. Ng'okulusiiba olwo olunaku mu yawmu Ashura, Allah akusonyiwa amazambi ga mwaka mulamba. Niraba Allah bw'atuleetera sizoni nga tumalako omwaka ogw'Obusiraamu n'atugamba nti bw'osiiba Arafa, Allah akusonyiwa amazambi ag'omwaka emabega ne mu maaso. Allah n'atuteeramu edduwa mu lunaku olwa Arafa esinga edduwa obulungi, nga ne bannabbi bonna yedduwa gye baasaba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza nti khairu du'a yawmu Arafa, edduwa esinga obulungi edduwa ya lunaku olwa Arafa. Wa khairu ma qultu ana wannabiyina min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ekigambo ekyo bannabbi bonna kye baayogera.